Tebo tuvayo no munaine twogera kunga batukanga byabufuzi gwe tujja kutta gwa soso kulwanyisa envubu embi onjogera ko nze ndi ntwalwana njogera ko ngani naye ffe twasalawo president wange yagamba twasalawo kulumba nallo tubagamba ko kubanga gwe mulimu gwaffe ng'ababaka kuba tuli ddoboozi ly'abantu nabaddeko mugombolola y'emazinga kumalawo okwazirana emiranga n'ebibobe bikyagenda mu maaso nga ensi ekungubagira omubaka Helen Nakimuli omukyala abadde akulembera oba akiikirira abantu b'e Kalangala Kumani MP ku kaadi eya National Unity Platform ku myaka 41 omukyala ono ng'alese omwana omu ow'obuwala waliwo ebizuuse mukwano gwange byogenda okuwulira otye munda mu ggwanga Uganda amalwaliro jukira nti General Museveni yavayo n'ategeeza nti teri musawo munda mu ggwanga Uganda asobola kukuba ye empiso kukuba mukyala w'empiso yadde okugema muzzukulu wa muzzukulu we kakati waliwo bwino azuuse ava munda mu system ey'amalwaliro gwogenda okuwulira otye mukwano gwange ebigambo byasajjuse dda kakati ng'ebibuuzo bibadde bingi nnyo ku mukyala ono honorable eyafudde oluvannyuma lw'okwetwala mu ddwaliro nga yeevuga abasawo ne bategeeza nti yabadde minor surgery kugambye nti waliwo ebyama ebivuddeyo ate ebitiisa ebikankana byogenda okuwulira otye mukutu gwa nkyukakyuka gulwanirira ddembe lya Munnayuganda mu mbeera y'emu Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gye lukedde olunaku olwaleero ayogeddeko eri ensi kaakati ono n'addamu okulumba gavumenti ya Mwami Museveni omusajja Simon Mujenyi Byabakama Engineer Dokitaali avuddeyo n'ayogerako eri ensi omulundi ogusoose bukyanga alangirira Kalungu ennaku z'omwezi 17 January kakati oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogerako eri eggwanga Uganda ono agudde ku kyokya omusajja Byabakama waliwo amawulire agafulumye kakati ge weetaaga okwera nga omanya ku sayidi ey'akakiiko ak'ebyokulonda wabula bino byonna nga biri bwe biti njagala nkutegeeza nti postmortem eyongedde okwera nga ate ereeta leenya eyongedde okwera nga esajjula embeera kakati abantu bamaze okwera nga balayira bamaze okwera nga bakomba kwebima nti abantu bangi mu ggwanga Uganda abazze nga bafa nga postmortem zino kakati mukwano gwange zibikkibwa era nga postmortem zino tezivaayo mu bulambulukufu kakati ku mukyala honorable Nakimuli bannayuganda bamaze okwera nga bakomba kwerima nga bagamba ono si wakubeera nga aziikibwa kakati enfaaye etankanibwa enfaaye erimu ebibuuzo bannayuganda bamaze okwera nga balayira ab'e Kalangala ne bagamba ono si wakuziikibwa nga tebamaze kwera nga batuwa postmortem ntuufu jukira ebyabaddewo olunaku olw'eggulo mukwano gwange emulago byennyamiza wabula nga sinakwera nga ngenda wala ngutaddeko ekigalo katambi kano katambule nnyo buli Munnayuganda asobole okwera nga afuna obubaka obukalimu njagala nkutegeeza nti General Museveni ayongedde okwera nga ate yeeteeka mu kattu Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde okwera nga amufuukira akayinja mu ngatto bingi bye tugenda okwera nga tutunuulira ng'enkola yaffe mu mawulire g'olunaku olwaleero naye nga sinakubeera nga nkola kintu kirala kyonna njagala osooka owulirize ebigambo bino njagala osooka otunuulire akatambi kano njagala osooka owulire omukyala Helen Nakimuli engeri gy'abadde asengekamu ensonga ze okkirize nti Uganda twafiiriddwa nnyo si Kalangala yokka wabula ensi Uganda East Africa n'ensi yonna twafiiriddwako omuntu omutegeevu omukulembeze atali mufuzi njagala owulire ebigambo bino ebimu ku ebyo byatulekedde nga tufalaasidde ebimu ku ebyo byalese bannayuganda nga bibatangaazizza ebimu ku ebyazze ng'ayogera nga bikulaga nti ono omukyala aliwo ku sayidi y'abantu ono omukyala atambula n'abanyigirizibwa njagala obiwulirize bwe tubivaamu nkugambye nti sipiiki ya pulezidenti mu kiro ekikesezza olwaleero tugenda kwera nga tugitemaatema wabula Byabakama ali ku kaliro mu mbeera y'emu postmortem ezaddereenya nga waliwo ne bwino azuuse mu ddwaliro omukyalo ono gyalongooseddwa nze Kawandula Bigambo Promax omugezi emabega w'emizindalo okwera nga ntematema okuttaanya n'okutaggulula ensonga ng'enkola yaffe ku mukutu gwa EKTV nga bulijjo sooka owulirize ebigambo bino ate nkomewo olwonsumulule lwogome ne bwino n'ebyama mukwano gwange ensi Uganda amalwaliro ate abeere na nsimbi zikutwala bweru kujjanjabibwa kakati naddala ng'oli ku sayidi ey'abanyigirizibwa
togenda kusimattuka amalwaliro ga ggwanga Uganda. Era bw'otunulira mu tteeka lye twayisa twateekamu the duties of the UPDF. UPDF erina kukola ki? Bayina kukola ki? Kati bw'otunulira ekiri ku nnyanja tetulinayo lutalo. Waliyo lutalo? Ebyennyanja birwana really? Byetaaga okubwa amasasi? Oba abavubi be balwana? So omulimu gwabwe mulala nnyo ku guno. Ne tulowooza nti si be balina okubeera ku nnyanja. Ne tukirambika bulungi mu tteeka lyasayininga. Kubanga yakomyawo ng'agamba kanaka wairo mukajjeemu. Abamagye mubalekeeku ne tugamba no. Niliyita n'aliteekako omukono. Naye olw'okuba nti ye mwami Museveni yerabanga Katonda ku nsi. Tagoberera ssemateeka agamba nze kye era yakeera lumu n'agamba kakati ababaka ba paalamenti abo be balina okuntegerera wajje nteeka amagye gange. Otegedde yakyogera directly nze kamwa koogera ali wano nga nkyali shadow minister wa fisheries natwala motion mu parliament because of procedures manyo bade mu parliament nti bwoba ina motion ogitwale wa speaker ne bagiyise no muligo ne bagita neryoka egenda ku order paper nakola motion kubanga ebiseere bye twayina gye bayita human rights based approach eyakuweereza abantu people centered approach nti omuntu wa wansi oli gwenkiikirira ali ebuyange ali ebukase waffe gye banzaala nti naye aganyule ku keeke ya Uganda eddembe ly'obuntu nga nalyo tuliteeka mu nkola nga tufuba okulaba nga teririnnyirirwa n'enkola motion nga ngamba njagala parliament eveeyo erondoole enoonyereze ku bumenyi bw'amateeka obukoleddwa ku nnyanja human rights violations ezikoleddwa ku nnyanja. Motion eyo bwe yatuuka basipiika aba bomine bampita n'agamba honorable Nakimuli motion eno ogimanyi nti ngimanyi nze yagikoze kakati batuyise mu cabinet egenda kutuula president yalabye motion eno naye agamba eyinza okuleetawo obuzibu tusaba otuweemu obudde tuweemu obudde tugenda kuddira ku motion eno nemba waamu obudde because motion sinti yakyo baki naye bantu betulwanirira kakati kena baddamu era ne bampita kakati bagambye nti bagenda kulaba engeri gye bakikolamu naye motion eno kakati eyinza okuleetawo obuzibu kakati abamagye ate president abalagire baveeyo ate nga biwanvu ne bansaba emyezi egyo ebiri mu myezi egyo ebiri ebyabaawo bye bino nti mu motion yange nali ntaddemu gave ku nnyanja naye ate nga teganaba nakuvaako baganoonyerezeeko ababbya abantu abassa abantu abakutta abakyala abalala babbanga abakyala b'abannaabwe wamagye agenda ku mwalo nakwata nasanga mukyala wa Wasajja ate Wasajja nedda mpajakulabirako no Wasajja wama nedda Wasajja ono omulaba yeyita mu bbaliya kati bwe mugerezaako bamutuufu ojjako batoli mu bbaliya a moment I encourage bobo example were kubano kati guma Ruth mugambe with due respect kakati asanga omukyala wa Wasajja na kati amanya abakyala twaganye that sense of security musajja ayambadde ekyambalo kakati kakati gwe musajja watu Wasajja n'obwa Wasajja bo oyina ki oyinza okuba oyinayo eryato limu abiri naye oli ayina emmundu n'atwala omukyalawo kakati ogamba ate munaye nkola genda okulaba nga ne ku kizinga okoze eki ng'osenguseeko zze ku kirala kubanga omusajja atute omukyalawo yes because agamba essaawa yonna ayinza okunkola ekintu namugyeko omukyala so bibadde bingi ebikoleddwa ku nnyanja nga bwe babikubuulidde ate byonna bituufu kati ne tugamba in a nutshell tukole motion egende ku floor ya parliament motion bagivuvunga era mu myezi egy'ebiri olw'okubanga twaleetawo tabo twaleetawo nengenda ku floor ya parliament nenjogera ku nsonga ya mwami Kaweesi oyo yali eyo Masaka eyo ayambala ebyamagye abeera n'emmundu naye si mujasi nga bwakugambye mwami Simbu ono nga tuwulira ayina mukama we oyo mbu
abamagye naye baali bamutya kuba yali bosi waabwe nga tebamugamba kamaato ge tebagakola ki naye nga gali mu manyala ontegeera ensonga ezo bwe nzogerako mwami Museveni n'akeera lumu n'agamba olwa motion eno katukakkanyeemukko kitalo nnyo nnyini ddala ekyokubeera nga omukyala ali mu kaliba bweti, omukyala ali mu kowa bweti, omukyala ali ku ddaala nga lino. Bannayuganda twamufiiriddwa, ate ekisinga okuluma nti mu ngeri etategerekeka, mu ngeri ey'ebibuuzo ebingi, mu ngeri ey'okubeera nga ffenna twetunulako ne bituggwako. Ampuliriza, nzikiriza nsooke nkulamuseeko mu butongole yonna gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe. Mukutu gwa nkyukakyuka, mukutu gulwanirira ddembe lya Munnayuganda, mukutu gwa muntu wa wansi, mukutu gwa AKTV. Nange Kawandula Bigambo Promax nga nze ndiwo mu butongole okubeera nga tuteematema n'okuttaanya ensonga ezigenda maaso munda mu ggwanga Uganda. Mukwano gwange Nikolai awo e Dubai ebigambo byatuweddeko dda munda mu ggwanga Uganda. Maama wo e Switzerland ekiriwo nga bw'obiraba naffe bwe tubiraba. Ssaako mukwano gwange Kevin nyongera okubeera nga ate mutumirako ne muzaitaata twongera okubeera nga ate tumussa mu ssaala za Katonda. Kati wuliriza nnyo gwe mukwano gwange Tone ali awo e Japan. Ebigambo byongeddwa okubeera nga bivaayo. Nakugambye nti amazima galwayo bulwi naye ate ekirungi ky'amazima tegamala gazaawa. Kakati ne waliwo bwino ayongeddwa okubeera nga afuluma ku nfa y'omukyala amanyikiddwa nga Helen Nakimuli. Oluvannyuma lw'okubeera ng'ono yeetwala mu ddwaliro ate bw'atyo n'atasimattuka kubeera ng'avaayo mu ssajjale eyabadde eyitibwa Mayina ssajjale. Kitegeeza nti ssajjale eno teyabadde ya bulabe nnyo eri bulamu bwa muntu, era ssajjale eno teyabadde nti eryawo nti etiisa nti egenda muteekako obuvune oba oliawo obwenkomeredde, naye ate kyannaku nnyo ti ssajjale eno teyasobodde kubeera nga agisimattuka, wabula ate ssajjale eyabadde Mayina n'evaamu amaziga okwazirana ebiboobe n'emiranga olunaku olwaleero ebiriwo okwetoola ensi yonna. Kaakati Munnayuganda naddala ow'ekalangala oyolekedde okubeera nga atoddamu okubonaabona, oyolekedde okuddamu okubeera ng'oliira ku ttale, oyolekedde okubeera ng'okaliirako. Omukyala abadde agezaako okuteera eddoboozi lyo mu paalamenti, omukyala abadde agezaako okwogerera eddoboozi lyo eri Uganda, omukyala abadde agezaako okulwanirira ng'amaze okubeera nga azikirira. Wuliriza ate wulira obulumi obuli mu bantu b'ekalangala ggwe. Omukyala abadde alwanirira abantu b'ekalangala mu bigambo by'owulidde ng'amagye ffenna tugamanyi, twadde tuzze nga tulaga obutambi nga babbika abantu mu mazzi ne bafa, nga bagoba abantu ku mazzi, nga bakwata abantu olw'okubeera nga obutimba bayinamu bu bukyamu, kyokka ng'ate obutimba gavumenti yeebukkiriza okuyingira, era ng'obutimba obwo bamanyi n'amaduuka gaabwo gye gali, era ng'obutimba obwo ababuleeta bakulu, era ng'obutimba obwo babuyingiza obumu tebuwadde na misolo, ate abantu bwe babugula ate ne bufuuka obutimba obutuuka n'okubassa sako n'okubeera nga bizinensi zaabwe amaato bagookya. Lwaki tojjaawo obutimba obw'envuba embi? Lwaki togaana butimba okuyingira mu Uganda okusinga okukwata amagye okugayiwa ku nnyanja nti ate olwanise envuba enkyamu, okusinga okukwata ssente y'omuwi w'omusolo ogiteeke mu magye, okusinga okukwata ensimbi y'omuwi w'omusolo ogule amafuta, okusinga okukwata ensimbi y'omuwi w'omusolo ogule emmundu bw'oba tolina kigendererwa kirala n'obiteeka ku mazzi, ate ng'ekintu kyangu nnyo kyakuggyawo butimba obugambibwa okubeera obw'envuba enkyamu. Jjukira nti gavumenti yalina access, gavumenti yalina amaanyi, gavumenti yalina obusobozi obugaana obutimba buno okuyingira obuyitibwa mukokota. Gavumenti erina obuyinza obuggala amaduuka gonna agatunda obutimba buno obuyitibwa mukokota. Gavumenti erina amaanyi, erina obuvumu, erina obusobozi obusobola okukwata abantu abayingiza obutimba obuyitibwa mukokota munda mu ggwanga Uganda, naye buli lwoleka obutimba ne buyingira ate n'obulaba nga ne ku maketi buvaako, oba okisuubira automatically okubeera nga ku mazzi wajja kubeerayo envuba enkyamu. Wabula kano tekaba akatego ak'okwekwasizaako bannayuganda okubeera nga babonaabona abali ku nnyanja, kubanga ne bannayuganda abali ku lukalu nabo balina ebibalumba ebibanyiga, ng'ate era gavumenti yeeviiriddeko ebyo ebituuse ku bannansi. Kale nno omukyala Helen Nakimuli abadde alwanirira abantu b'ekalangala tubasaasidde nnyo, yadde nga ffenna tunyolwa, yadde nga ffenna tulumiddwa, naye ate mwaka ensusso ebiggwawo tebyenkanankana, ewava okugulu wadda muggo era ewava munno, kati tubasaasidde nnyo. Wabula bino byonna nga biri bwe biti
nga bw'owuliddwa mu kyalo ono bw'abadde ayimirirawo abantu b'e Kalangala, njagala otegere nti ate ebiva mu ddwaliro byongedde okwennyamiza ensi. Wabula nga sinakubeera nga nkuba bivudde mu ddwaliro, njagala ate osooka owulize speech ey'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Tembo, obubaka bw'aweerezza eri abakungubazi gye bukeeredde olunaku olwaleero mu kiro, ate bwe tubivaamu tulyoke tugende mu ddwaliro. Nkugambye nti waliwo bwina afulumye nga munda mu malwaliro, naddala ag'omunda mu ggwanga Uganda, ago amalwaliro ageetwalira waggulu, ago amalwaliro ge mulabanga ag'akabi, amalwaliro ge mulabanga ag'abagagga, amalwaliro ge mulaba amalungi amayooyoota agalimu buli kimu kye weetaaga okubeera ng'ojjanjabibwa oba oliawo. Kakati waliwo bwino ali emabega w'amalwaliro gano, na baani bannannyinigo, na lwaki gaateekebwawo bwina amaze okubeera nga azuuka. Era ng'enfa y'omukyala Helen Nakimuli, omubaka omukyala ow'e Kalangala ku myaka 41, eziikudde ebyama ebyali byazeekebwa, ebyali byakwekebwa, ebyali byakukulibwa emabega w'amalwaliro amayitirivu munda mu ggwanga Uganda, ogenda kutya. People power, 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 people power. Baganda bange mwenna abantu b'e Kalangala bakuŋŋaanye olunaku lwaleero. Yenze Kyagulanyi Ssentamu Robert gwe mmanyi nga Bobi Wine, era nga njogerako nammwe nga mpita wano ku mukutu nga nsinzidde wano mu kibuga Boston bwe neekukumye olw'embeera gye mmanyi obulungi. Eno nno amawulire agennako ennyo gye gansanze, agamu mwannyinaffe, agamu mukwano gwaffe, ogw'omukulembeze waffe, mukulembeze munnaffe Honorable Helen Nakimuli yatuvudde ku maaso. Mawulire ga kikangawa nnyo nnyo, mawulire gakwekanga nnyo, kitalo nnyo, kitalo ddala. Nakimuli mwenna mumanyi abadde teerya ntama. Nakimuli mwenna mumanyi abadde mukwano gw'abangi. Kitalo nnyo nti atuvudde ku maaso. Mwenna mujjukira ennaku ntono nnyo eziyise, n'okusingira ddala lunaku olw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka, bwe yavaayo n'eddoboozi ery'omwanguka okwogera amazima nga gabadde ng'ayogera, ng'amazima ge tweyama okwogera. Nakimuli omu ku bakulembeze ab'enkizo be tubadde nabo, ate nga ekimufuula ow'enjawulo mukyala. Embeera abakyala gye badde bayisibwamu, naddala abakyala bali mu struggle ensangi zino muze mukiraba. Bakyala bangi tubafiiriddwa, abakyala baffe okuva ku mukyala Monica Kibalama, mukyala wa muganda waffe John Bosco Kibalama yabuzibwawo, abakyala nga Edith Katende Mufumbiro, mukyala wa muganda waffe era omwogezi waffe amyuka Honorable Ssenyonyi, Alex Wafa Mufumbiro ali mu kkomera, bwe yafa mu bulumi obw'ekitalo nga baganye ne bbaawe okumulabako, okumujjanjabako, naye ne bwe yafa ne bamugaana okufuna omukisa ogumuziikako. Abakyala nga mukyala wa personal assistant wange, muyambi wange era deputy waffe wa research Sheriff Najja, mukyala we yawambibwa ennaku 37 ng'amagye gamulina gamukumidde embarakisi. Poliisi nemwegaana, amagye ne gamwegaana paka bwe bazze ne bamussaako ebisangosango ne bamusuula ku poliisi. Abakyala bangi nga mwannyinaffe Blue Tick olwabuzaawo mulumbe lwa Edith nga Blue Tick tannalabika paka saawa zino. Mukazi amagye gamutwala, embeera yonna gyali mu kuyita mu kyonna kye bali mukola Mukama yamanyi. Abakyala bangi abali mu makomera, Olivia Lutaaya, Madorini Kaija, Basauda Madada n'abalala, Nakimuli abadde asula eddoboozi ery'omwanguka ng'ayogera era ng'abanja naddala abo abakwasibwa obuvunaanyizibwa okukuuma abantu, naye ate nga bwe bakijjanya abo abakwasibwa obuvunaanyizibwa oba abasuubira okuba nti be batwala batukulembera myoyo, be basuubira okwogera amazima. Nakimuli byonna abyogeddeko. Kitalo nnyo ekya Nakimuli, zatenyolwa nnyo
nti bannaffe batuvudde ku maaso n'abalala ne bafuna obuzibu nga sobola nakufuna mukisa kubeerawo nakuyimirira na famire zaabwe. Ntuusa okusaasira kwange eri famire yonna ya taata nasinkanako ekelesiya y'Aborthodox mu Uganda, ababaka ba palamenti, naddala okusingira ddala mmwe abantu b'ekalangala, mmwe abantu b'ekalangala. Nasemba okubaayo ekalangala twali ne Nakimuli katuze basaba kalulu ne mulonda Nakimuli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kumukkiriza kubaweerezaako, mwebale kumuwa mukisa, kuwa kifaananyi abaana bonna ab'obuwala abali ku kizinga kino kyonna ne ku bizinga by'essese byonna ne mu ggwanga lyonna okutwalizaamu okumulaba ng'ekyokulabirako. Mubeere shuwa wadde Nakimuli atuvudde ku maaso, naye bannakimuli abalala bangi bagenda kusituka olw'ekyo kye yatulaga, olwa example gy'atulaze, olwa inspiration n'olw'obukulembeze bwe. Kyanaku nnyo nnyo nnyo, ebigambo bitono nnyo ebyokwogera obudde buno, naye njagala bagumya. Temuggwamu maanyi baganda bange, temuggwamu maanyi, tujja kutuuka gye tulaga. Temuggwamu maanyi. Bangi bajja kusibwa, bangi bajja kubuzibwawo, bangi bajja kutemulwa, bangi abafudde mu ngeri etategerekeka. Naye saba Mukama atugumye, atuwe amaanyi, atunywereze ku nsonga eyo eyatuyingiza struggle eno, era n'ekisa kye atugguse gye tulina okuguka. Mukama abagumye, Mukama agumye famire, Mukama agumye ab'enju ye n'abaana. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Sigadde nze Kyagulanyi Ssentamu bannange, era nja kukola ekisoboka okwogerako n'abakungubazi bonna. Badde ngoberera wano ku mukutu nga ndaba mukuŋŋaanye engeri gye tulina omukisa gwa intaneti, ne ŋŋamba kambaweereze ku bubaka buno bagumye basaasire. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Tufiiriddwa nnyo, omwoyo gw'omugenzi. Mukama agulamuze ekisa. People power, power, power. Okay, kakati ebyo bye byabadde ebigambo bya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo byavuddeyo n'aweereza abakungubazi. Walinga omubiri gw'omugenzi gwakamala okwera nga ate gutuuka mu bitundu wali mukazi wattu gy'abadde akiikirira ekalangala. Kakati olwo katandise kavudde ku nnyoge, okwanjula kuwedde. Wuliriza nnyo ebyama ebitiisa mu gavumenti ya Mwami Museveni emaze emyaka 40. Jjukira nti nakolera akatambi n'enkulaga General Museveni butya bwe yavayo n'ategeeza nti ye talina musawo asobola kumukolako munda mu ggwanga Uganda, kekubeera okumukuba empiso. Era n'enkugamba nti kabe mwana wa muzzukulu we, kabe muzzukulu wa muzzukulu we, tasobola kumukkiriza kubeera ng'agemebwa munda mu ggwanga erya Uganda, era ng'abasawo ba Uganda yakulaga nti tabeesigangako yadde omulundi n'ogumu. Kyokka ng'abasajja nga Amini, abasajja ng'Obote baabajjanjabiranga mulago. Ng'ovudde ku ekyo nakolera akatambi akalaga butya Ssaabasajja Kabaka ali ku Namulondo olunaku olwaleero Muwenda Mutebi Owookubiri bwe yazaalibwa, era nga maama we Nnaabagereka bwe yali ng'ali e Bungereza n'atuusa ekiseera eky'okusumulukuka, Kabaka eyaliko Muteesa yamuyitayo ajje asobole okuzaalira omulangira munda mu ggwanga erya Uganda. Ekikulaga nti baali bamativu, baali bakakasa, era baali beesiga abasawo abali munda mu ggwanga erya Uganda nti basobola n'okuhandolinga embeera ey'okusumulukuka kw'omulangira. Naye olunaku olwaleero tulaba baminisita, tulaba RDC, LC5, LC1, aba NRM ng'okukwata mukyala we okumutwala mu ddwaliro okuzaalibwa munda mu ggwanga Uganda kibabeerera kizibu, kubanga tebeesiga amalwaliro ago, kubanga bamanyi biki bye baateekayo, kubanga bakimanyi bulungi nti nabo embeera eri munda mu ggwanga Uganda tesanyusa, tenyuma kubeera ng'erabako, era tenyuma kubeera nga muntu yenna agyegomba n'okugyesiimiramu. Kyova olabanga nawe batuuka okulwala baddusibwa bweru wa ggwanga. Bwe balwala ku musujja nga balinnya ennyonyi, bwe balwala ku kisenyiga nga balinnya ennyonyi, bwe baba abakyala baabwe bagenda okuzaala nga balinnya ennyonyi. Kaakati kino kireetawo ekibuuzo, kireetawo okwebuuza, lwaki bo tebeesiga amalwaliro gali munda mu ggwanga Uganda? Nga bw'obadde weebuuza ekibuuzo kino, njagala owuliriza ebigambo bino, ate bwe tuva mu bigambo bino nkutwala emulago ekiri ku postmortem. Kakati no kitiisa
kyennyamiza kyeraliikiriza. Abantu b'e Kalangala bagamba tetumuziika nga tetulabye postmortem ate nnambulukufu. Kakati omukyalo ono tagenda kubeera ng'awummula nga Ssegirinya bwe yakirambika. Ssegirinya towummula. Twawuliddeko nabo ab'e Kalangala nga bagamba nti Nakimuli towummula. Si wa kuziikibwa nga postmortem temaze kubeera ng'efuluma, ate mu nnambulukufu yaayo bagamba twagala tumanye, twagala ekituufu ekyaviiriddeko omubaka waffe okubeera ng'afa. Naye nkugambye nti amalwaliro munda mu ggwanga Uganda okubeera ng'abantu tebageesiga. Lwaki? Wuliriza nnyo ebigambo ebyogerebwa omusajja ono. Oyinza okuba nga tomwagala, ayinza okubeera nga si wa NUP, ayinza okubeera nga si wa kibiina kyo, ayinza okubeera nga si wa nkyukakyuka, naye lwayogedde amazima. Pulezidenti yatugamba amazima tugaanike, yadde nga balabe baffe be baba bagogedde, kubanga ate gano gakola nnyo amakulu n'okusinga agaffe aboogera buli lunaku amazima. Njagala owulirize nnyo ebigambo bino nga sinakutwala mulago, ate owulire ebivaayo. Abasawo kiki mukwano gwange ekiri mu ggwanga? Wulire ebigambo bino. Kino kibaga eggwanga we lituuse, bw'ogendanga mu ddwaliro ne likugamba balabye obulwadde buno, gendako ne mu ddwaliro B and C okonfaminge nti kye bakugambye kiki kituufu. Lwaki? Abayaaye baali bantisse akaveera k'eddagala ng'andimira ku makya mu ttuntu n'ekiro, naye nga gwe balimiza musajja muki mulamutteke. Nkiza ku nsonga za Helen eyeevuze ne yeetwala mu ddwaliro nga tebamulongoosa mutima oba mutwe, kubanga amulirayo informed nti yagenze mulongoosa fibroids, obuzimba obutono. Now the question is, omuntu yagenze omulongoosa obuzimba nga si mutima, si mulongoosa bayita niyo surgeons abalongoosa obwongo, kiki ekyasaani ekyasse Helen? Maama wange olumu yankubira simu n'agamba nti bamugambye mbu bamuzudde alina typhoid n'alusaazi. Ne mugamba mami bakwadde eddagala nti etolimira jangu e Kampala. Mami nagiye Kampala, abasawo n'okali bagamba talina bulwadde, talina alusaazi, talina typhoid. Message kikyengezako bagamba abasawo wali ba conservatives abagenda abajoyininga obusawo ne passion to serve nabo baweddewo. Kati tuyina abaana abato, akulongoosa ali ku TikTok, akulongoosa ali ku smartphone. There's a crisis in this country, a serious one. These doctors in Nairobi bangamba nti ku buli bantu 10 abagenda e Uganda, so ku buli bantu 10 abava e Uganda ne bagenda e Nairobi for further management, bakizula 8 out of 10 baba bawe eddagala ekyamu oba nga tebeetaaga na ddagala. Oyo omubaka wa NUP, oyo omukyalo omulungi bw'atyo singa teyafudde naye kwekubako njawulo. Omuntu oba olwadde ng'akasente okayina, tiketi wano ya layisi, gendako e Nairobi bakujjanjabe odde, gendako mu Aga Khan. Naye abantu mulina ssente n'ogenda mu bulwaliro obwo abaliyo bayintaani, baddokita bali Mulago, baddokita bali Lubaga, ze banneesinza gendamu obwo bulwaliro. So kati omubaka wa palamenti omulamba ne bakuba kalifomu, naye nakyo kyewuunyisa, omuntu omumukuba mutya kalifomu n'abalema okuzza. Really? It's also something that should be investigated, because omuntu mumukubye kalifomu kati ataafa atya. It's really bad bambi. Omukyalo oyo yannumye wadde wa NUP nze mpagira enaalemu naye muna ebintu by'okufa. Yes, okay. Kakati embeera bwetyo bweri munda malwaliro ag'eggwanga Uganda. Jjukira nti General Museveni amaze emyaka 40 mu buyinza, naye nga tannaba kubeera nga akwata buyinza bwa ggwanga Uganda mu mwaka gwa 1986. Emyaka egy'emabega ate Abannakenya, Abatanzania n'amawanga ga Africa agasinga obungi obujjanjabi obulungi era obujjanjabi bwe beesiga bwali munda mu ggwanga Uganda, nga bonna gye baddukira ebyenjigiriza ebirungi, bapulezidenti abasinga obungi
aba East Africa abamuwangaga Africa basomerako munda mu ggwanga Uganda lwanjigiriza oba lwabyanjigiriza ebirungi ebyali munda mu ggwanga Uganda. Naye bwe lutuukidde olunaku olwaleero ng'amalwaliro g'eggwanga Uganda gonna kakati omuntu okugagendamu ogenda osaba Katonda, ogenda oli ku ssaala, taasiibewo, taasulewo, taakomewo, yaba ku mumwa. Oba ogenze oli mulamu nga weevuga, emikisa gyo egy'okuwona giba gyenkanankana n'egyoyo agendedde mu ambulance ng'alina oxygeni, kubanga mwenna enjawulo zero. Agenze nga yeevuga n'agendedde mu ambulance, mwenna musobola okubeera nga temudda, ensi neeyongera okubeera nga ateewuniikirira. Kakati omusajja akugamba nti bw'obanga olinamu kasente genda mu ggwanga erya Kenya. Bw'obanga tolina ssente kitegeeza gwefa. Bw'obanga olinamu kasente fuluma ebweru w'eggwanga Uganda. Gw'atalina ssente zikutwala bweru kitegeeza ogenda kufa. Naye nga tavuddeyo okubeera ng'akondeminga gavumenti ya NRM gy'agamba nti awagira okutereeza amalwaliro, okutereeza ebyobulamu munda mu ggwanga Uganda. Kaakati wano we tuli ng'amalwaliro bwe gati bwe gali, ng'abantu tetukyagalinamu bwesige, nga bannayuganda tebakyageesiga, badokita tebakyabeesiga, olwo abantu bagoyingewa naddala abo abantu ba wansi abatalina ssente, abantu ba wansi abatali ku musaala gwa paalamenti, abantu ba wansi abatalina life insurance ng'ababaka ba paalamenti ze balina, nga baminisita ze balina, nga bapulezidenti ze babawa, kaakati no nga ba RDC abalina kasente abasobola okubeera nga bafuluma ebweru ne bagenda ne bajjanjabibwa. Awo we tuli NRM weetuusizza eggwanga Uganda mu myaka 40 ng'amalwaliro gonna bweraliikirivu, konna kutya omuntu yadde alinamu kasente ke nga yeeraliikirira omujjanjabira munda mu ggwanga Uganda ng'alina kufuluma kubanga obulamu bwe atya nti buyinza obutava mu ddwaliro, obulamu bwe buyinza obutafuluma eyo ate gy'asuubira kubeera ng'addukira okubutaasa. Kakati postmortem nnyingi nnyo ezizze mukwano gwange nga zigaayibwagaayibwa, era nga nejja buvuddeko omwalaba akatambi ak'omusajja amanyikiddwa nga Gilbert Bukenya baali baseka eyaliko vice president ng'ategeeza ng'agamba bukyanga mutabani we afa n'okutuusa olunaku olwaleero tafunanga postmortem nnambulukufu ku nfa ya mutabani we eyagambibwa okubeera nga musajja wattu yafiira mu kabenje k'emmotoka. Kati n'olunaku olwaleero postmortem y'omukyala Helen Nakimuli abadde omubaka w'e Kalangala eyongedde okubeera nga yeegatta ku ezo ezizze nga zibuzibwabuzibwa, ezizze nga zibula, ezizze nga zitankanibwa, era mu mbeera y'emu nga tezivaayo mu bulambulukufu. Njagala owulirize nnyo ebigambo bino ebiva mu ddwaliro e Mulago, ate weewuunye na nnyo wa gye tulaga ng'eggwanga Uganda olunaku olwaleero. Wabula bwe tuva mu bigambo bino waliwo akatambi ke ngenda okubeera nga nkuzannyira oyongere okutegeera nti ensi yaffe ekyamazima nkyukakyuka yegenda okubeera nga etutaasa. Njagala owulirize ebiva e Mulago. Jjukira nakugambye nti abantu b'e Kalangala bagamba bwe tuba tetutegedde kyasse MP waffe, bwe tuba tetutegedde kyasse mubaka waffe tagenda kubeera ng'aziikibwa. Kakati gavumenti eri ku nninga, eri mu kusatira postmortem erina okufuluma, oba baagala oba tebaagala. Ate baagala postmortem ntuufu eyogera biki ebyaviiriddeko omukyalo ono okubeera ng'afa, kubanga buli muntu yeebuuza ekibuuzo kimu: omukyala okubwa kalifomu n'ataddangulu kyabadde kigendererwa ki? Kiki ekyabadde emabega w'enfa y'omukyalo ono? Nga nejja buli kati waliwo ebigambo ebiva e Kalangala nga biraga nti omukyalo ono abadde ngazze ng'akyogera lunye, nga kiraga nti waliwo abaagala okumutta talayira, era ne kituukirizibwa n'afa nga tannaba kubalaya ng'alayira. Bano babadde agamba nti baagala kumutta nga tannalayira be batuukiriza ekigendererwa kyabwe nga bayita mu ddwaliro, oba akyogerako si yakireeta omukyala yafudde bufi nga bano bafuniddeawo omukisa yadde nga baali bayogera nti baagala kumutta. Bingi nnyo ogenda kubiwulira ogenda kutya. Omusajja byabakama akomyewo mu mawulire. Lwaki? Sooka owulire ebiva e Mulago. Ne we yali agenda mu ddwaliro yasindikira meseji n'agamba nti bannange muliwa muntwaleko, ne babagamba nti bannange twali tuliko wano naye tugenda kujja, naga naye kanneevuga enkole ki ŋŋende. N'agamba kuba kano akantu kaki katono nnyo, kano akantu katono nnyo kagenda kuba kakola ki kaggwa. Naye olwatuuse ku ddwaliro ne mbuuza omusawo nenga simpagala naye ne mubuuza kiki ekituuseewo. Eddwaliro baliyita Alexandra
Medical Center. Olwatuusewo ne mubuuza kyekyabaddewo n'agamba nti operation ebadde successful ebadde minor. Ne ngamba ebeera successful ng'ate tagivuddemu successfully. Naye ekisinza okunnuma n'agamba nti mugende mukole postmortem. Ne tugenda okukola postmortem ekinyiizizza ennyo ne tujjayo omubaka mu postmortem ng'ewedde ne batugamba nti ate tebalina postmortem report yonna. Nti ate balina kuddayo eri ate gye twasoza gye baatugambye ebyo ate nga nabo tebalina kye baatukoze eki. Kati abantu beekalangala nga we musabye mwagala lipooti eyo tukyagala tannaba kugenda mu ttaka. Ate nze mumanyi tugenda kubeera mu paalamenti ku lunaku olw'okumeka. Twagala lipooti eyo ekole ki? Era tugenda kugisaba. Ate nze sisaba, nze I demand. Ate bwe bigaana mujjukira ule olunaku lwatogikwata kwa pulezidenti yabitusomesa. We bigaana waakiri tukola ki? Tetulemerera waakiri okulemera tukola ki? So abantu beekalangala bwe mubanga temubeerangako gumite mutegeere ekigambo gumite kyekitegeeza. Naye saagala genda wala nnyo kubanga ebyokwogera bonna bonna kimuli bingi nnyo, naye abantu beekalangala mwebale nnyo mwatuwa ekimuli kyennyini mu paalamenti, naye ekimuli kikoze eki? Diwe mwali mulabyeko omuntu n'afa ne bamutwala e Mulago omumukolako postmortem, ate Mulago n'emala n'ebasindika nti mufune ripooti mu ddwaliro gye yafiiridde. Nga postmortem bagikoledde Mulago, wabula ne bagamba ate ripooti mugende mugijje mu ddwaliro gye yafiiridde. Kyova olaba Mulago mwaliriizinze mangu ekibaluwa nga mwagala okukyejjamu nti teyafiiridde mu ddwaliro lyammwe, yafiiridde mu Alexandra. Honorable Zaake atugambye oba ategeezezza abantu beekalangala nti yatuuse ku ddwaliro lya Alexandra Medical Center n'ababuuza kiki ekibaddewo, ne bamutegeeza nti nno ebadde minor surgery era ebadde successful. N'ababuuza ebeereta successful ng'omuntu tavuddeeyo nga mulamu afudde. Wabula kye baakoze kwe kumugamba bamusindike e Mulago, bamutwale e Mulago mu postmortem. Diwe mwali mukirabyeko nze njagala kubabuuza omulwadde ne bamutwala omukolako postmortem e Mulago. Mulago n'egamba teyina bbaluwa. Ebbaluwa baddeyo bagijje ku ddwaliro eyitamukozeeko. Baliddeyo balijje ku ddwaliro gye yafiiridde. Bwe mbagamba wano nti n'omwana w'abendi baamusse ng'olaba amagege mu comment section, mujja muzunga. Omwana w'abendi baamusse baamutidde mu maanyi amayitirivu. Mwobadde abagamba mbuno simanyi okulongoosa fibroids mbuno it's a major surgery. Which major surgery? Nga lyeddwaliro likugamba it was minor. It was a minor surgery. Nga bakakasiza ne Honorable Zaake n'abantu ababaddewo nti omulwadde operation yabadde successful mbamulongoosezza. Nobawulira nga bavuya mbu it was a successful operation because it was minor. Ng'omuntu yafudde. Mwasse omwana w'abendi mu maanyi. Yenna yabasasudde okukomya obulamu bwa Honorable Nakimuli. Mwamutidde mu maanyi. Eddwaliro, you were paid to end her life. You were paid to end her life. Bwe mubeera nga muzanye n'oyo vulugu ow'okubeera nti no report ejjo mwagambye e Mulago yesterday mwagambye mbu Dr. Taliiwo amukolako postmortem
ate mumaze mutuse kumacha mumaze jimukolako mugamba nti report teriwo report baddeyo ku ddwaliro gye yafiiridde. Now what was the use of okumuleta emulago mukolako postmortem? What was that use yabadde yaki nga tewali bbaluwa kyabadde kyaki? Mumanyi lwaki Honorable yafudde bantu mmwe? Nze nabagambye okuva eggulo we mwaganye okugikola ne mugamba simanyi dokita taliiwo. Nze nagambye waliwo ekintu kye mukweka, waliwo kye mukweka bantu mmwe. Mwasse Honorable mazima, mwasse omwana wa Bendi, mwamuse enfa ya Honorable. It was well planned. Mwadde mukimanyi nti obulamu bwe buyina kukomaawo. Mwabadde mumanyi obulamu bwe bukomaawo. What bogus is this? Tisimanyi muddeyo mufune ebbaluwa mu ddwaliro gye yafiiridde. Bagenze kye mugamba omujja mu ddwaliro eno gye yafidde nga temutegedde. Mumalaga receiving ab receivings nga temutegedde omuntu avuddewa. Mbadde omuntu ajirako n'ebimwogerako nga bamulese emulaga omukolako. Mbote muyina baddeyo bagikimeeri. Namwe abagamba abuno simanyi. Disimanyi Honorable nawe de Frank Gashumba wayogedde bulungi statements zo. Naye ebyogamba abuno simanyi yabaswaziza nnyo ogenda mwere ddwaliro. Amalwaliro ge gakonfamingira omulwadde nti tujja kukolako. Bwe ngenda mu ddwaliro okunoonya obujjanjabi ne bategeeza nti no yes tusobola okuconducting eno operation successfully. Kitegeeza nti no baba bampedde confirmation yaabwe nti basobola okunzijanjaba. Era baba tebakisobola basindika ewalala. Basindika ewalala. Naye nti yabadde minor surgery byebi obwedda mbagamba wano mwe mbwa mwezijja mu comment section yange temuddamu kwesiwaliza wano. Abasawo babayiranga bo bategeeza nti it was a minor surgery. Era surgery yabadde successful. Naye ne ki ending up nga omuntu yafudde. Which kind of successful surgery is that? Omuntu nabikula akamake mbu the surgery was successful. Nga omuntu afudde. Olwebera successful. Ne minor surgery yabalemye okukola. Mwasse omwana wa munnammwe. Mwasse omwana w'omusajja. Abazadde mubatadde mu mbeera ey'obulumi. Eggwanga lyonna mulitadde mu mbeera ey'obulumi. Musse omuntu abadde omwagala w'abangi. Abadde talina wadde obuzibu bwonna. Just olw'okwogera amazima. Uganda w'oyogera amazima ofa. Bw'oyogera ku bibi ebiri mu NRM government nga bakutta. Amazima ge gamusiza. Nga bwe mwatta Serena n'abandi amazima ne gassa ne Heleni. Naffe tulirwedde okufiirwa amazima nga ge ganzisizza. I rather die for speaking the truth, for speaking out. Nsobola era nkisanyukira ne ngamba ati alhamdulillah Katonda woba ontadde ku dunia kuno nga nsobola okujja n'enjogera ebirimu amagezi n'enjogera amazima genda bati ge mazima. I will appreciate that. Era tekisobola kunnuma nga obulamu bwange bugenze like that. Kisingako accident okunkuba. Kisingako okufa obulwadde. Naye ate neefiira amazima. Ngenda ng'omwoyo gwange guli very, 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 very proud of myself. Ngenda ndi musanyufu mu kabuli. Era zitonsuubirayo nti nze nsobola okuddawo n'entiitiira. Bwe simanyi okunzita nga njogedde mazima. How? I'm so happy. I'm so proud of myself that I can come out. Nenjogera ku ebyo ebibi bya government byetayagala kwogerako. Because we cannot all keep quiet. We cannot all go silent. Uganda is my country. I don't have any other country. Is my home motherland. Tewaliyo waka walala. So wenda bebiri munsi yange ngenda kubyogerako. Netteeka lyamwe terina kye lugenda kunstopinga. If I'm to say so. Eryetteeka lye mwalese terina we ligenda kunstopingira ekyo kyo nkibabuulira. Because I'm Ugandan. As long as I'm still holding Ugandan passport. As long as I'm still holding Ugandan passport, you don't have even that right. Echinzijako. So I will speak out. Unless you tell me that mukomie obutabo bwaffe. Mufune obutabo bwensi gye muli. Naye we mbakyali ku katabo ka Uganda, temulina kye musobola kuŋŋamba. Mwasse omwana wa munnammwe. You killed her. Mwamuse.
mwamuse kyovola ne report ebalemi okujjayo mwamuse Godano omuntu ngaoza mbu simanyi abasawo mbu doctors are there to treat mbu Katonda yaliwo okuwonya. Are you bogus? Muri basiru no we are such bogus statements. Are you stupid? Nti simanyi yes abasa doctors are there to treat. Why do you treat what you don't know? Dwacho treatinga kyo manyi no tusobola kiwonya. Mwagenda kusomera kugezaako ku treatinga deli mulekere Katonda. Chota sobola kireke. Mbu doctors are there to treat mbu Katonda yawonya. Bantu bameka abafudde mu Uganda kulwo kujajangalira kwa abasawo banene ba doctor. Bameka abantu abafudde. Nga bali sawo bless omuntu nafa. How many people have been complaining? Kyo omuntu wange teyalifudde. Waliwo akana kendala nga bakalaze mulago kali kufulo kalajana. Kagamba mama wako ngenda kufa embwa yali ekalumye final omwana yafa. Nenga boza ne ddagala teyiriwo mulago. Omwana n'alajana n'agamba mumpe ku ddagala omwana omuto atanabadde n'okweza emyaka 10 andi ohiya yo saying itiro ba doctor baliwo kujjanjaba. No ya abantu nga bangangala. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaaze. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obuteeka obuuze lwaki ani asindise bannamawulire bagende basinkana bya Mukama bambuuze ku kufa kwa Helen Nakimuli era naye abagambe tugenda teekawo okulonda mangu. Bw'osoma message eno nti ba opponenti be abadde amanyi tesobola bagenda mujjawo naye tubanja Simon Mugeyo bakama mbere ejo dira fomu z'ebyokulonda kwa presidential elections okuwedde zaatalina. Soka weebuuze ani munnamawulire afunye ekirowoozo nti ngende tubuuze Simon Mugeyo bya Mukama okufa kwa Helen kutegeeza ki? Teeka mu comment section teekawo. Of all people in Uganda omulambo tegunnava mu ggwanika kale tegunnava mu ggwanika tegunnasabibwa tegunnaziikibwa munnamawulire n'afuna ekirowoozo agenda abuuze Simon Mugeyo bya Mukama. What is next? Oguddo bwongo message mugisomye nti bali baagala mutta bateekeo by election. Soka weebuuze of all people bannamawulire balowoozezzaako ng'omugenzi tebannamuziika ne balumba bya Mukama bamubuuza ye lwaki mbyogera nnyo bibino nekyenjagadde osokote of all people in Uganda nga tebannamanya program ya kuziika mugenzi. Fun enough ekisinza okuntiisa tosobola kulirizinga mulambo gwa mukazi n'omutwala nga tewaliwo postmortem. Tosobola kulirizinga body nga tewali postmortem n'oto omulambo gugende bagukoleko obi balina okugukola kugula kikola mu bwongo bulaba kikola. Nkubuuza mu bwongo obwo olaba kikola okuta omulambo ne kuba postmortem bwe banga eruddewo nnyo etwala 6 hours bweba eruddewo nnyo postmortem kubanga postmortem the cause of death ne 6 hours nyingi nnyo naye ne mulirizinga omulambo postmortem tefulumye lwaki. Kati njagala ulize Simon Mugeyo bya Mukama. Parliament y'okubiri Kalangala tekyalina omukiikize mu Kalangala district terina omukiikize w'abakyala munaku kino sigaddeyo okusanja naye ate jjukira nti olwa one
ebiseera bimudi kati kino ebiseera bisigadde bino kitujja bibala kitujja kitwala nga kiki ekibuuzo kiri nti palamenti mpya yekumene weneetandika okuula nga bamaze okuwulirayo nasi omukunguzi wakalangala yaani tagenda kubeera kubanga ono mulonde kyomusomo tagenda kubeera tajja kulayo tali bakitegeeza nti tulina okukola puroguramu wakaweefube okujjuza ekifo ekyomukunguzi wabakyala kalangala anasobola okuwulirayo oba okuswerinye enalyoka ikola kikiikirira abakyala bekalangala mu palamenti empya kubeera obwongo buzze njala ku mu bantu bonna nga ne program tennafuluma ono n'akola statement eyo nabagamba n'abantu balooza tuli basiru abantu bano balooza nti ensi teraba naye ensi ekola ki ensi kitegeeza nti babadde bakimanyi nti omukyawo n'agenda kukola ki agenda kufa. I am a person, I need life also. I have life to live. I am not a savior of the world to carry all your problems. You take them to the cross. I do my part, I leave them to God. I am not here to save you. I choose and I follow what God leads me to say. And not everything is said publicly. No, let me tell you, I discovered the power of Nathan's approach than the power of John. Good Friday is celebrated by Christians worldwide as they remember the day Jesus was tortured and crucified on the cross at Calvary with the aim to save humanity from internal domination. Like it has always been a norm in Uganda, Christians gathered in big numbers to commemorate that day, commonly known as the War of the Cross, to emulate Jesus' suffering. At All Saints mbalamusizaako bannayuganda yadde nga tuli mu kiyongobero tuli mu kufiirwa oba tufiiriddwa honorable waffe Helen ow'ekalangala naye buno obubaka sisobola lema buyisaawo kitalo nnyo eri famire abako emikwano n'eŋŋanda. Mbadde wano ne ndaba vidiyo ya omwami Kazimba Mugalu nga ye agamba tasobola kuyiirawo muntu yenna mubiri, tasobola kufa nga Janani Lumu bwe yafa. Janani Lumu yafa ng'agezaako olwanirira bannayuganda awamu n'eddiini. Bwe muba mujjukira bulungi abaaliwo ku mulembe gwa Amini yali mu kukolagana ennyo n'Abawarabu ng'ogasseeko ne Gaddafi owa Libya. Yafuna ekirowoozo mu mutwe era nga yali ayagala bannayuganda bonna mu Uganda babeere basiraamu. Era wali omuzikiti gw'odi Kampala waaliwo church n'agimenyawo n'azimbawo omuzikiti. Essaawa zino Kazimba Mugalu bw'akola statement eziraga nti Janani Lumu okufa tekyali na makulu, ng'ekyambalo ky'ayambadde kyekyambalo Janani Lumu kye yayambalanga. Era senga Janani Lumu nga kituufu yalwanagana n'Amini era n'awangula Amini era obusiraamu ne butawamba Uganda yonna, Kazimba Mugalu teyandiyambadde kyambalo kyayambadde essaawa zino. Lwaki Janani Lumu mwateekawo olunaku olumusinza ng'omuzira mu ddiini olw'ebyo bye yakola? Wabula olw'okuba nti Museveni agenza agulirira bano bannaddiini amazima ne values z'eddiini n'achievement eddiini zeefunye oba ze bafunye ng'eddiini tebakyazirabawo. Bw'abanga Yesu Kristo yawaayo obulamu bwe
ku lwaffe era ne bamutta. Wiiki 2 eziyise yabadde Easter. Kazimba Mugalu ye yeetisse omusaalaba, ye yakulembedde ekkubo ly'omusaalaba. Kitegeeza ye yasumikibwa, ye yaddirira mu bigere bya Yesu Kristo. Era ogwo omusaalaba senga bibadde bya nnono eby'Ekiganda kuba n'ebyo eby'emisaalaba era bya ddiini y'Abazungu. Ffe mu Afirika bakuwa ffumu n'olubugo. Tukitwale nti Kazimba Mugalu baamusumika omusaalaba gwa Yesu Kristo. Byebimu ku bye yasikira. Yensonga lwaki ku Easter ye yakulembeddemu ekkubo ly'omusaalaba. Ye musika wa Yesu Kristo. Kubanga ewaka wano mu Uganda ne Buganda n'amawanga agali mu Uganda, taata waafa ewaka kawabe waffe mbalugwala naffe tusika. Omwana ne waba ye mutoye nga yasembayo nga nzayita wandi muwanvu nkomeeri ne balonda akaana akato akasembayo ewaffe nga muzeeyike yasiima, ffenna tukayita taata era tukawa ekitiibwa era n'okkakuba mukeesonyiwa ne mukuuma kakuume na kabudaabuda. Kazimba Mugalu walondebwa, wasumikibwa okulembera ekkubo ly'omusaalaba. Naye okoze statement nti buli omu yeetikka omusaalaba gwe, kitegeeza automatically orisigninze. Kubanga bw'osuulawo effumu ly'obusika n'odduka, kitegeeza obusika obuvuddeko. Osuddewo obusika bwo, eky'obusika bwo okisuddewo. Interreligious Council ne bakama ba Kazimba Mugalu ndozo omusajja mukitegedde nti asuddewo ebyambalo, asuddewo effumu, asuddewo omusaalaba, alangiridde nti buli omu yeetikke ogugwe. Kyokka nga ku Easter yali agwetisse. Yesu Kristo bwe yeerekereza buli kimu kuba naye yalina famire nga Kazimba Mugalu bw'agambye nti alina famire ey'okulabirira. Yesu Kristo yalina maama we. Yesu Kristo yalina kitaawe kuba mwana wa Katonda, yalina taata. Era bwe yasabanga yatunulanga waggulu n'agamba taata basonyiwe tebamanyi bye bakola. Kazimba Mugalu ajuliridde famire ye kuba kati essaawa zino mugagga avuga V8 bamukuumisa mundu ng'omugamba yeetikka omusaalaba gw'omugoberezi. Okuva bwe yagenda ewa Museveni n'ajjayo ekibaasa, oba mwakiraba Museveni kye yamuwa bw'ati, byonna byonna ne bikyuka. Era bwe batyo bwe bagenda ewaka wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga batiisatiisa mukyala we akkirizise omwami mu Museveni abawe ssente era bakolagane ne Museveni. Teebereza munnaddiini omulamba Janani lumu yafiiririra ogwo omusaalaba guweetisse. Ekyo ekyambalo ky'oyambadde Janani lumu yakifiiririra. Tosobola kumala gamuyisaamu maaso bw'otyo. Ky'okoze kikyamu nnyo. Essaawa zino mukama wammwe Paapa ali mu kulwanagana ne Trump. Amugamba alekeraawo okutikka abantu obadipootinga mu nsi zaabwe bw'otyo. Era n'amutabukira. Naye gw'olaga nti oyagala nnyo obulamu bwo n'osinga obuvunaanyizibwa bwe weewa
kyannaku nnyo nti gwe yandibadde omumuli gwalina effumu lye baakusumika gwavudde mu statement ng'olaga nti bano bannaddiini banna abaafiiririra eddiini n'abantu nti tebalina makulu wabula gwe gwe baawa ssente atambulira mu V8 kuba munnaye ebba ebiseera ebyo Janani Lumuwale kati yatambulirako na mu V8 gwe gy'otambuliramu essaawa zino naye ne weerabira nti omusaayi gwe gw'oli mu kulyako omusaayi gwa Janani Lumu gwe Kazimba Mugalu gwe gukufudde ky'oli kubanga senga tebeŋŋanga Amini nga bwe byogerwa senga eddiini eyo gy'oyambalira ekyambalo ekyo teriiwo senga ffenna tuli basiraamu mu Uganda yonna kuba Amini kye yali ayagala naye olw'omusaayi gwa Janani Lumu wandibadde oguwa ekitiibwa wandibadde omussaamu ekitiibwa n'otamuyisa na mu maaso na mu bigambo by'oyogedde mu butambi wa mmangaawo weegobye ku mulimu kubanga bw'osuulawo effumu lye baakuwanga omusika gwe musaalaba n'ogamba buli omu yeetikka ogugwe kitegeeza osuddewo obuvunaanyizibwa bwo kino Kazimba Mugalu nkikugamba osuddewo obuvunaanyizibwa bwo era nze senga mbadde ntendereza mu kigo gy'okulembera goloza nandirowoozezza ki otuliddemu olukwe olidde mu bantu be baakulekera olidde mu bantu be wasikira oba be watwala obuvunaanyizibwa bwabwe osike obakulembere obaliddemu olukwe kitegeeza baliwo ku lwabwe mutambuze vidiyo mutuukeko ebyange byebyo bikyali bingi naye saagala kukola vidiyo mpanvu